Oli ku Newspack channel njagala okwanirizaako ku channel eno ye channel yo kajjo ino okwesiga mukwano n'amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano katubeere nga tugatandikirawo tutandikidde mu lutalo lwa Tamale Mirundi Junior kosa ne Shalom munange Shalom avuddeyo n'abeera nga alayira avuddeyo n'abeera nga ate munange akola ekiraamo agambye Tamale Mirundi Junior talinnyanga ku ntaana ye oba tamuziikanga ate ne Tamale Mirundi Junior waliba yasoose okufa Shalom agambye nti atali muziika era ono agambye nti talisonyiwa Tamale Mirundi Junior. Kuba Junior alina ennamba yange. Junior has been my friend even before the camera. Nga kyali wange. Naye nakweza live sebo n'ayogera ebintu by'obulimba nga akimanyi mu mutima gwe bya bulimba nga ye kenya akimanyi bya bulimba n'ayogera ebintu by'obulimba byamanyiddeko ddala nga teyebuuzizza oba ki gwali mwezi gwa kumeka Junior we yanvumira ennyo jebbi ekyetaagisa kati ebyo bireke nabirikodinga byonna kale ng'okuvubuka nkuwira essimu aŋŋamba senga sijja ŋŋambye empa ssente nvume Junior mbirina Mbu Salomu yagambye mutajja kusonyiwa alinga n'amazzi ayina asonyiwa abeewaabwe. I cannot be friend with Junior again. Papa ne wabeeraawo sisobola. Junior yampisa mu mbeera embi yampayiriza ne kinnuma okufa. So atula naye mbeeri kasikumpulitendinge. Era Junior waddembu yali afunye accident ne bwe yandibadde afudde sandi muziise. Kuba yandifudde afudde tanjagala. Lwaki mba neegula ku mulambo? Salomu ye yandeeta wano kiringa enkobe nze ekyo ekivubuka kyantama kasukulekerawo tusibako agavubuka ago. Stop imposing those boys on us. Onyerabira ku bye yanjogerako wallahi naye mba nfudde tanziikanga ndanga wafudde swa ku muzika ndayiranga nti Allah okwebaka ne mmange ndayiranga nti Allah nze ndi mulalamu tunzizza kasuku toddamu okugera ku linnya lyange n'oteekamu erya Salomu. Evubuka eryo lyantama yanakiroga kivuga kirina kyekiri kyewadde importance wallahi naye mba nfudde tanziikanga ndanga wafudde swa ku muzika ndayiranga nti Allah okwebaka ne mmange ndayiranga nti Allah muganda wa sister wange ayina muganda wa sister wange gwe yali alya si muganda wa sister wange sorry ayina sister wa mukyala wange gwe yali alya nga nafuna nabatanzi simanyi kuba baali beerya ate nga neyo olw'omu etambula ne wannabatanzi naye ndowooza nabatanzi ne Mr. beeryako ne biggwa tebiggwanga paka kati babiddamu baddamu yiye ku snap kubala okudawuni yonna baalina oli bino biyinza okuba bya pushinga kivvulu ne Mr. yaludde nga lyannabatanzi kati myaka nga 5 kati nze benkugambanga ekintu mpuliriza tebayawukananga bizinesi y'abayimbi njiruddemu kyenkubuulira nkimanyi but I've never separated ekinene nnyo beeryako ndowooza emirundi nga 2-3 bwe kiba kyabeerawo Lwasa yakulimba naye gwe oli muntu wa Lwasa si ye yaŋŋamba nze kyenkubuulira olaba ebyoli mu kulaba batambuza kivvulu kati uliriza but they are eating themselves kale beerya naye nze kyenkubuulidde bwe kitwale lumu olimanya amazima bw'obadde okimanyi nti mu lockdown yonna yalina oyo sister wa mukyala wange nga bwe beerya bali be bati byali bitambulira kati kyenkugamba kati twala kyenkugamba naye kati beekyawa kati ate olugambo ndutuusiza ne ku family olutandise naye oba bankyawa nkwatako gwendya Oluvannyuma lwa Calvin Kayanja munange okuvaayo nalyoka agamba nti no oluyimba lwa Bobi Wine lwe bayimbye n'essaha kw'ossa ne Nubian Lee mbu munnange terunaba kuba nti n'abantu balutegeera kakati ba Foot Soldier abatumye munnafoono okuva ejjinja abeere nga abakiikirira ono n'asabudde Calvin Kayanja ate era ne Calvin Kayanja naye amuddiza katubeere nga tubikuwa soose watukuba nti olwemba timuli kuluwulira era watukuba nti tirwasoboire waire okubuuka emagere kati olwemba olutasoboire kubuuka magere yo waluwulira otya wabeire wokuluwulira wabeire magere munda munumba wabeire wabula n'amazzi gakusinga omugaso kubaga abantu basobola okugakolamu amasanalaze ni watermelon mbeire njagigeza ku mutwe gwo aye ya mugaso
abantu bagende ino oba nkugeze kuki nidde benkaludi kusinga da mugaso olwemba lwokubye nti lwasoboire kubuuka magere ye waluwulirikizaawa walwagainewa beggalira ne babiwuliriza mu kisenge boneka nimwe baluwera beyayembye kubagasani bakawunga imwe mufunayo kana katanayiga kunayayembye kaje kabakiikirire njagala kujjukiza mwannyinaze nti nze pulezidenti w'abantu bakiri era ndowooza n'emirimu gyange ogiwulira mukuzza wano abanzivoola mbuuza ku Joyce Birinnyanja oyeyando zaako Joyce Birinnyanja omanyi lwaki saddamu that kind of a fool ova mailo 8 ne Kampala yakulemye oconcentratinga ku kyeyo President Museveni yatuteerawo okole oli mu byabufuzi oyasaamirira nonya ku Joyce Birinnyanja he will tell you how bitter his Calvin Kayanja ate naawe mu kaseera kati nnyo ngenda kukakasa nti ondo zaako sobola kumanyirwa modulo yiyo project nyingi zenkoze ebusoga actually okoze nansobi okoze solulimi olusoga simanyi yo musoga asobola kunzivoola kubanga project zenkoze ebusoga ezenvunza bikwanso mpitirivu ezo mpitirivu I'm seeing like a star there because I've helped people to improve on their hygiene. Oli wanozivola bakala kayumba kanyoko kebale kewaleka mukyale busoga bakakumeko omuliro. You are on the person who has helped basoga to improve on their hygiene omuvola gosiro osobola okumbuuza kunnagudi oyakyanja simula bugolo osobola okumbuuza ku Joyce Birinnyanja oyine mukamaawe banja simula bugolo so gosiro Tukirize tubuuzeko ku bantu bano Wamanga tusookedde Wanakitende Swabra ogamba otya mukwano Nankuke Esther Jane Nakyanja atulina mukwano gaffe ayitibwa Ayubu Waiswa ate ne tubeera ne Rema Witi ne tubeera ne Mariam Nakato atulina mukwano gaffe ayitibwa Nabosa Belden ne tubeera ne mukwano gaffe ayitibwa Nakirija Christine Sabrina ogamba otya Wire Nakana atera katusembyeyo magi tututu kale abone betusobodde okona kabula tugenda kubena gatubabuuzako amaaso awo ate bwenna agenda into details kubamba gambye nti omukyalo ono bulwabera ku press conference oba ebintu bina byakola bibeeramu ebiwojjolo there is a possibility omukyalo ono yali neekolera jange somehow kyabula nti bigamba ayogera binenenene ali awo nabagamba nti bwemuligenda ku parliament minister of education UNEB ne bateekawo kawunyemu wa qualification ku parliament yao nabagamba government nekyuka ne bateekawo kawunyemu wa qualification academic qualifications ku parliament yao nabagamba 78% bonna empapula za Nasarodi kati ono omukyala bulijjo aleekaana naye nali abawako kindi bagamba nti ono nja mulumba lwana abalumbi Kyagulanyi ng'National Platform kati nasooka ne neewuunya omuntu ali mu office ng'avaamu agagamba agenkana mapeera which kind of leader is this mukwe abeera mbibubivu ena abigula akabi naakola atya ingangatu ebiko byegala tebikwatagana binne naawe mulakulinga wala ne muonya ne kolinga mu filifeezo ojja kutulaba kiki Vietnam yamaze n'agikwata muko katono kati mutegedde abantu betugirira bonna baffe wabula ngenda mugayo ekigambo kimu n'aba National Voice Movement one generation jemulimu ndala nnyo nuli kyalinga kyangu nnyo omuntu okola certificate mu National Road n'afuluma nayo neetu mu manya gayagala kati ennaku zino tuli mu digital era whereby nti n'omuntu qualifications zo bazisobola okubeera ku certificate yo ng'eriko barcode it can easily someone to scan your qualification n'amanya gwani kati yo system eruga tuli balalamuko ekyokubiri bw'olaba ng'omulabe wo ng'amategedde ku plan zona atandika ozikozesa manya nti w'omutuuse we ogendera ddala mu maaso banyabo ne bassebo oyo mukyala ensobi gye yakoze aba kubeeramu gavumenti ng'etegera singa ali mabega mitala w'amayimbwa nga bamusibye dda kubanga
yakubye ekibiina kye ekigo indirect nga tategeera wali president wetugenda nti emmanda bwanika ejjwa kwanika abantu wano wabula emmanda bwanika yanisa omukazi ono nga tewali amukutteko yeyanise yekka naye nga nze nalina konako hinti katono nnyo nti omukyalo ono nja mmulaga nti n'amanya galimu siga egage ne qualification zanasize ezize mubuulire na biki ebituufu era bwe mbadde mugoberera profile ye abadde ayogera bikyamu nnyo ku famire ye nga tayogera na kitaawe ng'ayogera nnyo ku nnyina kirabika abafuna obutakkaanya mu famire mwafuna obutakkaanya kati ye muzeeyi agambye bwe balwanyisa corruption basooka bakwata ono yennyini nga tukyali ewa Fred Lumbuye munnange avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Honorable Ssemujju Nganda ono no yakoze eki katubikuwe mukulu Ssemujju Nganda okulwa mu parliament ekikufuula nti gwasinga otegeera era okusula mu garage tekikufuula mmotoka 1 wasooka mu go forward woko tuwaaka waka tuwooko FDC mugenze katonga red card biki kati essaawa zino mulimu PPF etamanyikiddwako whether it's registered or not ompulira bulungi nnyo so ngenda kusaba bobanga oyogera ku political parties never ever again to talk about national platform kubanga you are among the few people abali against national platform ekyo public ekimanyi to remind you ne president lwagezezaako okukola kyetuyita unification of all political parties obadde against ekyo to the extent recent Rotary Chiza Besigye was arrested n'okuneetegeka general players wali ku national platform headquarters ekavule political figures bajja basinga obunene bajja ne mukyala Besigye yajja wini byanyima naye gwe tewasobola kujja kubanga olina akasajja ku mutima tewasobola kujja okujja nga salama bulungi zijjukira nga tewaliyo tewasobola kujja wakoze statement ogamba nti kibi nnyo lifiri okugaba red card ate n'agoberera omuzannyi ng'ogamba Honorable Mwanga Kivumbi yes ndowooza nandi kugamba ekigambo kimu kufa nnyo ku bizinensi yo than okufa ku bizinensi z'abalala bw'oba tomanyi kintu kyogerako ng'ate oli munnamawulire kitegeeza nti mubadde mutufeereza ebbanga ddene nnyo tukimanyi bulungi nnyo emipiira gye tusamba naffe abantu ba bulijjo nti lifu bw'akuwa red card n'olemera mu kisaawe awalirizibwa okukuwerekereza ng'akugamba fuluma bw'ogaana then bayita ba stewards okukimako ba stewards ibalema then police intervene ne bakutwala kyovula muzanyi gwa red card agenda ddala mu kasenge takkirizibwa ku touchline takkirizibwa ku ntebe watula abazanyi takkirizibwako kati gobovano ganti ovano ogamba nti simanyi wogaba red card togoberera muzanyi gwobujuwadde mukulu singa omuzanyi insisting okulemera ku touchline oba omuzanyi singa alemera mu kisaawe ng'ate omuzanyi ogenda okugenda mu maaso kyo kitukutegeeza betudiringa nabo tubamanyi nawe tudiringa nawe tukumanyi bulungi nnyo 1 betwogerako tubamanyi tubadde nabo fere twagala kwogera kuggwe kubanga you're not among us twogera ku bantu betumanyi their resistance and their capacity of working underground okudestabilize gebira byenye bavudde from UID DP Nkobazambogo in Mengo mu community mu family z'abantu bamanyi they are good at destabilizing katome betwogerako kati mukulu Ssemujju Nganda never ever again noja ngotandika okulebeza omwago ngoyogera ku nsonga za national platform yogera ku kibiina kyeki ekya PPF ekyekatonga oba yogera ku FDC kubanga toyina watufu ogwa ensonga za national platform zesonyiwe mujjukira kisa kya Mukama yatukunamira bannange emisana tuku kale no munnange ndowooza mumujjukira abantu beekolera erinnya bwe liganda mu bubi likole mu bulungi bwe liganda mu bulungi likole mu bubi okitegedde nno omukwano kakati amunange maama wa kisa kya Mukama avuddeyo n'abeera ng'ate alojja ennaku gye yayitamu ng'akuza abaana be oluvannyuma munnange lwa taata w'abano okuba nti no yamusiiga siriimu katubeere nga tubikuwa omwami wange mu bufunze yafa nkyali mwana muto nalina emyaka 3 nali nakatandika okuzaala mwami wange n'alwala bwe yalwala yambuulira
ebiseera ebyo obujjanjabi tebwali bwakumpi nga kaakano bwe butusanga olusi kati obujjanjabi bulungi naye yafuna abazira kisa ne bamutwala mu ddwaliro Embuya gye twamanyira obulwadde obumukola ki obumuluma naye weeteeke mu bigere byange ng'omwami akugambye ndi mulwadde ku myaka 3 ku myaka 3 ate n'afa ku myaka 3 egyo nabeerawo n'abaana bange mu mbeera embi ennyo eteetaagisa olina bameka abaana nina abaana omwami wange yafa nali nina abaana 4 abalenzi 2 n'abawala 2 nannaaza mu maaso kisa kya Mukama nannaaza mu maaso nga ndaba naye nga sisobola kumugamba nga sina kye neesobolera wamalawo yali mu wakati wa myaka emito tansobola naye ng'ayiiya yali musajja mumalirivu n'antwala awo waaliwo omutuba awo n'ayalawo omukeeka n'aleeta akasuuka n'ambikako olwo ayina nze yabadde asaka nalwadde ayina okugenda okunoonya banne kye banaakola ki buli obwana obuto oluusi bwatyanga akamu ne kasitamanga wali akala ne kasitamanga wali ne butuna bwe buti ne bwekukuma tebulina kye bukola bulina kulinda oli yagenze aleete naye lumu kyenzijukira nga ndi mulwadde waliwo mukyala Sula Eddegeya yali ne muganda we ne bajja mu mutuba we nali neebase wamala yasudde muwogo mu mazzi kisa kya Mukama yasudde muwogo mu mazzi yamutadde ku sowaani zino ezedde eza kigere kya nvubu abiseeko akalagala ne kyayimukalunga wa mujaaja n'omukyala n'akyama n'andaba namulaba ng'akaaba n'ensirika ne ŋŋamba oke obudde bwange butuuse ono ng'akaabi oba waliwo okulwala n'owulira ti oba osobola okwetakula nakyo nali sikisobola oba nsiri oba nswera enguddeko nga sijja kusobola jjejjako kati wamala akola bino wammanga alina okunoonyeza omunnyo alina okunoonya emmere alina okunoonya kadoodo konna we kali alina okugenda ku ddaamu eyo alaba awali amazzi gomba yali yamusana yakakyuka nadda engulu zaali ssaawa 11 ez'ekiro ng'obudde bukya nawulira nga nina ekinfuluma mu kigere ekimu n'ekinfuluma mu kigere ekirala era nagolola amagulu gange bwe nti nengolola n'okugulu okwokubiri nempulira nga yenze nensituka musajja atu yaleetanga akakutiya n'akateekaawo kati ng'omutwe aguteeka wano okunniraana n'agamba maama ogenda kugwa era yaggaga mukankwate ne mugamba mwana wange ntegeera era mpuliramu otwanyi maama ogenda kugwa nafuluma akamuli kali akali wali akakati we natuula ne mugamba ndeetere ebbaafu n'amazzi kyenzijukira emba zaali zeegatta namugamba mwana wange enjala ennuma n'akamula ku butundu obwo bwali buleeteddwa n'afumba n'emmere yalinga mugezi nga mukekkereza bw'obaawanga tomulabye sukaali teyamunywanga ng'abaana baga nti ano ne sukaali yatabuliranga nze ne batoobe ye ng'abeererawo mu maka ya maafiya oba afunye omunwe gumu wagendanga n'ogamba lye emmere n'agamba nze nzikuse naye ng'ola atakoze eki ng'omuzadde nakaabanga naye kimu nga neewala okaaba nga abaana balaba bajja kuggwamu amaanyi nasituka nenaaba nanfumbira emmere naye nga nnyigayo nnyige bwe nti ekyekyeya ne kiyita era natuula ne mugamba Abati we bituuse Katonda anzirizza obulamu naye mbazzaako emabega batuwuliriza weeteeke mu bigere byange ng'ekiridde amawuggwe enkya kinona mutima oba ng'ekiridde omutima enkya shuwaddiiru kinona maki mawuggwe ne nkiteekaawo natandika olugendo lwange
nenzirayo nentandika okupakasa. Olina okugenda n'onoonya omulimu n'ogunoonya ewalala. Siina mu nnimiro ya muntu gye saalimanga nakeranga ssaawa 11 nenkwata abaana bange ntugenda netupakasa. Nonyuka emmere gy'olese si ennungi seriiko nva. Ye mumbuuze ogenda gifumbira. Full figure talina gwatya avuddeyo n'abeera ng'ate munnange atabukira President Yoweri Kaguta Museveni ate era mu katambi kano ke tugenda okukuwa era atabukidde ne General Naraiso. Azzeemu buto okulumba General Naraiso onoowulira. President Museveni oganye okumanya abantu abakukolera. President Museveni oganye okumanya abantu abakwagala. Zenneewuunya onoonyeza General Naraiso n'obanga anoonye eggulu. Naye abaana batasaana kwambala lugero General Kuki ne bannantongo batuteekitegeeza kutunda Sofia abo abalaba era ssente azibawa. Naye keera ku matooga menaka full figure onoonya Naraiso. Ate mu muntu abakolera nemufuula enemy wange. Simanyi lwaki omuntu asupporting ennyo NRM n'ajambala abeera enemy. Labira ku Namyalo enkuba gye bakuba Namyalo. Namyalo buli omu amukuba. Namyalo bamukuba abaisa akuwe katonda b'okunsi. Undi yali amukuba nnyo tamala emirundi. Seka nange tojogeza nkulango ya wana. Bayinza okukola essimu emu nesidda ku TV enewe. Newe sidda abaana akayimba ke nasanziriza wamma kikaavuddeku. Abaana bataba ebigambo byo bwenyini kavidi akwatambula nnyo abagiddewo ekifaananyi kyakyagulanyi. Obutofulagamba abawagira buli awagira Museveni yakeddeyo kenyini neyeyoge ate munaye Bayibuli egamba nti Katonda aseeteza ensozi nezitamanya. Bayibuli emu egamba Matayo egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byakyagulanyi. Twamulebe ne Tayebo ojja kumpa ekifaananyi ekyo nga simayo gye balimu n'obwama ne Honorable Tayebo wa NRM lukulwe akiri mu kwekera. Basiba Wantamongo bonna yabadde ne Ssaabasiru oba onyawo ne bakuyita ogenda okuyanga bakuyisa bakutekeri namongo gye bantuuza eri mu kaguuli eri gye banywera ebirungi lekakofi araze yabadde ne Ssaabasiru yagambye abawagira Museveni basiru abanga sipiika kyagwanyo bale ku miitinga Ssaabasiru wamiitinga Ssaabasiru n'omwaka kuba Ssaabasiru n'omuga age nene nnyo nga munno mpuuga alina ku kaadiyo ali wali mu mukomero. Bayibuli egamba naye musajja ddene bw'oli netulonde Ssaabasiru ani asinga okumuwandiza President Museveni. Bwe bagamba nti no Abitex mulogo kyandibanga munnange ekituufu ono naavuddeyo n'abeera ng'ate alagula concert ezigenda okubeerayo ng'atandikidde ku ya Sophie Nantongo agambye nti eyegenda kubeera nga ekolera ddala wabula ekituuse ku concert ya Palaso aliko byayogedde. Ndabe launch concert ezigenda okubeereza amaanyi amala okukeberamu wano tulabe nga bbiri kuliko omukyala aliko omukyala kyoyo kikino nkirabye negenda kubeera masavu waliyo endala gyendaba mu maaso awo waliyo konsati ya 17 ngaate bandaga kirala waliwo eyafunye akatuli ku mutwe yani oyo nga ndaba agiroga 17 kubeera ya Nyondo naye maama ejja kubeerayo negenda kubeera ya Nyondo kuba waliwo omuntu agiroga tayagala ebere successful muntu kyono gbandaga alina akatuli ku mutwe kubanga agiri bubi agiroga uyo wazingire iganga kiriza tubeere ng'ate munnange tukusibula obadde mulabi mulungi olekwekubira ku News Park channel asooka subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section njagala okwagaliza sabbiiti ennungi.